wa rahmatullahi wa barakatuh buli wa mujo sizida kubenanga tokubeera muwereza wa mwe Fahad Pro UG abanyingidewo of course nesonga ngabe sodo kubenanga tezi happening mu gwanga le Uganda nakolwaliro anebwerwe gwanga video liking sharing ko abalala akabokisi comment section tekigenda kubenanga te okakirira muno obenanga te awusula wendo wozo just in case ngwenda chiwandaga dokubenanga te oyogera kawe njagala kubenanga te mbatwala mu songa bisodo kubenanga tezi happening nakolwaliro nga sinda kubenanga te mbatwala yo of course njagala kuongera kubenanga te mbebaza nti mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga te mutwegasseko emitwalo 10 egy'aba subscribers ate osobola okubeera nga te tugiweza ekyo nno of course sisobola kubeera nga te nkitwala for granted so mwebale nnyo mwebalire ddala nyongera okubeera nga te mbawo bweyamu nja kwongera okubeera nga te mbaweereza n'obwesimbu amawulire nja kubeera nga te nga batuusako nga siina saidi n'emu gye neekubidde ate nja kubeera nga te mbawa ebyo ebituufu ebisobola okubeera nga te bihappening kakati ndowooza kamere nga te mbatwala direct mu mawulire munange omukulu manyikiddwa nga chicken ebisobola okubeera nga te bimutuukako mwabitegedde yavuddeyo neyeewako obujulizi nti ye ku nsonga z'okubeera nga te afuna ssente asobola okubeera nga te akola kyonna kyonna ekyetagisa okubeera nga te afuna ssente yavuddeyo natukakasa nti bwe kibeera nga te kitagisa okubeera nga te atta omuntu ekyamazima kiri nti ekintu ekyo sobola okubeera nga te akikolera ddala era ebigambo byadde bingi nnyo yasobola okubeera nga te abyogera ndowooza mu abatasobola okubeera nga te mulaba akatambyako agenda kubeera nga te nkabongerawo katini nnyo mu seconds ntini mwongera okubeera nga te mubiraba omukulu chicken byasobola okubeera nga te eyeewako obujulizi kakati nno omukulu Frank Gashumba ayingidde mu nsonga zino ayina byasobola okubeera nga tayogera era nga bannanga omuvubuka ono chicken abeere nga teyeesabirako kubanga embeera yeerabika anytime from now eyinza okumaliriza nga emukyukidde era kubeera nga te kuterawo osobola okubeera nga te olaba ki ekiriwo saawa eno nawe abeera nga te of course otuwendowoozayo okusinzira ku byogera okubeera nga te osangamu katambi kano namamba gyeyo n'ensonga eddala nyingi nnyo ngenda kubeera nga te nzibaterawo awo gutula butuzikalira subscribinga bwoba nga obalesona kubeera nga te otwegatteko akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga te kakwalatinga aliwo nabadese video Sheikh Ashraf musomi wa dduwa kujukiza akozesa maanyi ga dduwa na Quran nabazese mu bikoppolako wansi awo ajja kubeera nga te akulombera edduwa era byonna ebikyaganya alhamdulillah ajja kubeera nga te abikutereza side endala bannaffe ba Habibu airport pickup ogwabwe gwe kubeera nga te bakusabaza okujja ku airport n'okutuusayo nayo gye wandagala okubeera nga te otuuka ate mbudde side endala abannaffe ba Halal construction services bano bogwabwe of course gwe kubeera nga te bakuyambako okuzimbira gwe ali ebweru w'eggwanga tolina nnyo bantu beweesiga nabo obeera nga te okuppolako enamba zaabwe yogera nabo trust me tojja kubeera nga te wejjusa kambateerewo ensonga zino ate oluvannyuma nkomona amawulire amalala mayitirivu nnyo temuvaawo okumanya nga ndi muzibu wekituuka ku ssente nsobola n'okukwata ensingo n'engikwata n'engiyuzaamu bibiri bw'obanga wooli waliwo ssente kabata nze ndi so agure ndi mukambwe nnyo wekituuka ku ssente I can even wake up one time nga bando ya ssente eri wakati nga weetooloddwa timba n'enzijjawo I want money njagala sente more than anything. You are not my friend when you're poor. Genda unyiriza eriyo bwavu bwo. Gasia naganga. Kanange chicken oyinza okuba kati essaawa eno ekintu kitandise okuva mu ngalo. Waliwo ekintu ky'oyingira ng'oyingidde okiwolereza n'otandika okiowuninga ng'ekicwe kati otandise okukola statement ate zijja okukuleetera obuzibu after chicken ebyo ebintu byewayingiddemu biraba tomanyi background yabyo ntuufu ng'oyinza obiraba nga bisafaesinze ku internet n'olaba nga agazze ng'amawulire naye tomanyi gaavuddewa nkuwulira muganda wange nze oli kyali wange ate asobola kukolera vidiyo nti chicken manya biki ebyo sisobola bikola ne ka chicken okoze abalabe eyo statement gy'okozese nga okeera ku makya omwana omu gw'okozesa ku mulimu n'afuna obuzibu ogwegaanira wange omaze okwogera point blank atosobola okutta omuntu okitegeera senga okeera ku makya chicken omuntu asobola okuba nga akulinako obuzibu natta omuntu n'amuttira wala najja omulambo n'agusuula ewo ezo statement bajja zikomyawo nze ngamba omanyi kati waliwo ffe abantu abeera ku social media ennyo waliwo otuuka n'ogamba nze ate akaliro we kambeerako ennyo nsigala ntrendinga sigala manyambu erinnya litambula naye lino erinnya teriri mu kutambula mu bulungi wandirinnyeemu ebigere nze nayagala nnyo engeri wakwasaganyamu ebintu biri bagambe byebisiyaga bwe bayogera ennyo gwe n'okutandika kukola vidiyo zo wajja ne weewolereza n'ogaba naye si yenze n'odda ku bibyo naye kati lina ekkubo lyokutte bro
nayinza okuba wanuwe kino kikugamba nga kyali wange nayinza okuba wanuwe wakati walaba buli omuntu asobola kuba mukyamu buli omuntu asobola kuba ng'akugambako n'olowooza nti abantu bonna tebakwagala osuseemu kakkanamu bro. Muganda wange Chicken nkwegayiridde never allow sente okudrivinga your mind. Nkwegayiridde bino ebigambo byoyogera today internet tiyebaka bajja bikuulayo wanudde babizanye. Bantu abasinga tebamanyi implication ya bigambo bye bakozesa nga balabye kamera. Ojjukira bino byeyogera ku Rwanda. Nzijukira bulungi nnyo. Kagame atadde sente zitamanyiddwa bulungi mu kutunda ensi ye. Rwanda nsi njavu. Ekintu kyokka kyejjamu sente ky'amaanyi kati bulambuzi. Mwenna mumanye Dubai. Dubai moloka ne bwe zeetomeregana tebakkiriza TV ziraga kubanga kisika yalinga ba investors n'abalambuzi okukola kyo bugenda. Ndoza bwe yakola interview eyo ne trending ate n'amanya ebizibu ebigirimu n'avaayo ne apologizing. I have a feeling tamanyi buzibu bwa bigambo byakozesa. Nze nayinako mukwano gwange nayinako mukwano gwange nga mukazi ye ng'agamba mbuze ekintu kasa kibeera nga kituufu nkyogerera buli wamu ne mugamba ogambye otya? Singa bye tumanyi tubyogera bamukufe singa tuli mu ttaka. Radio ezo ziraba I do one radio show every Monday. Soogerako na 6% ku bye mmanyi. Ojja kwogera akagambo ka trending buli WhatsApp group obere status ya buli muntu. Ngoyo Edi kyagambye ekisooka katte business zo zonna. Nga tewali kitongole ky'oligendamu ne bakuwa business. Brian White oyo mumulaba. Nagamba Brian White, Katonda akwadde kasente simanyi wadi ozijje. Nkwegayiridde tokola fujjo ku kkubo ly'eggaba. Nga bw'asimbula ku kkubo ly'eggaba aganya basimbula ne boda nga 100 200 n'emmotoka 10 ng'enfuufu Brian White gy'ayisa mu Kampala muno oyinza okugamba nti tinga ziri mu kukola makubo. Okiwulira gyeyamali ensi yonna be yayamba bonna sisuubira ku bantu Brian White be yayamba aganyabo not even 1% ejogenda omulaba mukomera. So namwe abali kuno Chicken n'abalala mwenna mubere very very calculative. Ne bobeera ng'oli Sweden bana mumanyi nti wali eddogo mukimanyi eddogo gye liri gwe ne bwoba oli Stockholm ne bwoba oli Holland waliyo buno obukazi obwambala siripa emu ya bbulu emu ya red ezirimu ebituli ng'omuntu ajja genda yafukamire aganya bobere ng'osala ekkubo tulereyo kekuggunde. Nze kino nkyo mumanyi ti wali abantu abatawaba mu kooti ekyo mukimanyi nga gye bali nga tewaba mu kooti. Yes manyi kuno kuliko abalokola abirivinga mu Yesu ne mumanyi nti neziri eddiini zinansangwa zikyaliwo. Mwenna abali kuno mbasaba temutwala abaana mu bisulo bw'oba osobola omwana primary gye bisibuka. Nze era ndayira nga ntya Mungu nga nkyali mulamu teri mwana wange agenda kusomera mu primary ng'ali mu kisulo gye bisibuka. Ekyokubiri abaana abato mwagadde okwakivinga mu bbanga ettono ennyo era abaana abasinga bawulira nti bamusiyaga aba bwe bamuwa ssente. Nabadde Soroti eggulo nakomyewo kiro ndi Kampala enkya ngenda Bukoma Nsimbi ne message yempa abaana abato temuyisaamu mirimu maaso omulimu gwonna oba mujjamu oba muki gukoloberemu n'akasente. Okitegeera ndowooza it's about money. Bonna bawulira ze bampa $2,000 ze bampa $500 ne bansiyaga. Okiwulira ne kambabulye kino tewali muntu azizza misango kagibere emyaka 5 oba 10 atajja kusasula. That one I can assure you. So muganda wange Chicken nkwegayiridde never allow sente okudrivinga your mind. Nkwegayiridde bino ebigambo byoyogera today internet tiyebaka bajja bikuulayo wanudde babizanye. But waliwo ekigambo kyojja okugamba omuntu n'atakukuba luyi n'atakuvuma n'afukamira ku mavivi neyeegayirira Katonda nti omuntu ono anjogeddeko ekigambo kino Allah muwe ekibonerezo. Ate dadi waffe yatugamba nti amalusu galoga. Omuntu ayinza okugamba nti kale oliba olaba ki n'obonaabona ku nsi paka lwova ku nsi kuno.
Era mukama waffe tewalimbye ku ssente otabuka ku poliisi ekatwaliyo omusango ogw'omusajja gwe watuga n'omusuula emunyonyo lwa miliyoni 3 n'omusobyo. Okumanya nga ndi muzibu wekituuka ku ssente nsobola n'okukwata ensingo n'engikwata n'engiyuzaamu bibiri bw'obanga wooli waliwo ssente. Kabata nze ndi so aggressive ndi mukambwe nnyo wekituuka ku ssente. I can even wake up one time nga bando ya ssente eri wakati nga weetooloddwa timba n'enzijjawo. Omanyi nabagamba time etuuka omuntu neyewaako obujulizi. Ono omwami yennyini nnyini ku poliisi y'Ekatwawo yali asuzeeko munda olw'okutuga omusajja lwa miliyoni ezo 3 n'omusobo ng'amufeze nti alina golodi. Omusajja we yajja yamukwata mbaddi yamutuga n'amubbako miliyoni 3 n'omusobyo n'agenda. Omusajja n'amusuula emunyonyo. Ayagala okukakasa oba yenna asobola okunoonyereza ku eno keesi mugendaawo poliisi y'Ekatwe. Poliisi y'Ekatwe omusajja yagenda naawe obujulizi nti oyo omuvubuka yamulimbalimba nti alina golodi bw'atunda n'amukwata n'amutuga n'amuggyako miliyoni 3 n'omusobyo with evidence. Byenjogera abasinga mu bimanyi ekirungi yabyogeredde nti asobola okukutuga naye ng'alina gwe yali atuzeeko with facts. Yali alina omwami gwe yali atuzeeko n'amuggyako miliyoni 3 n'omusobyo. Kati bantu bemudiringa nabo n'ebyaluminati yawongayo dda bazadde be. Chicken weesaanyizaawo weemazeewo. Omanyi lwaki nali nkugamba nti njagala kulaba mugagga Karimu Hirigi yennyini n'oŋŋamba nti nnamba gy'olina oyinayo Obama ne nkubuuza Obama asobola okuntuusa ku Karimu directly kuba njagala Karimu. Omanyi lwaki nali njagala kulaba Karimu? Nali saagala kulaba Obama kuba ku bwongo obuliwo nze ndaba nga Obama ye yali ayagala kulwanagana na baganda be naye ate nga kino ekintu kisukka ku kulwanagana ne baganda be. Buli mugagga yenna gw'omanyi ali mu kkomera bino bye bintu ebibatwala. Bino bye bintu ebibanona ne bibatwala. Saagala obuuze bujulizi kubanga oli mwana muto. Gino emisango tegyetaaga bujulizi kuba obujulizi buba bwasaanawo. Gino emisango gyetaaga abantu ab'enjawulo nga bakulumiriza mu kintu kyekimu nti ku myaka egyo gye baali nga bato wakikolako. Gino gye misango gy'olaba Puff Daddy Nagagga kwali bamusalira. Gino gye misango gy'olaba R. Kelly kwali. Gino gye misango ba dokita bangi mawanga ag'enjawulo ba gynecologists egibanonye nga n'owummula baawummula ne gibasiba ng'abakazi babeemulugunyaako. Kati bino ebintu nali nkugamba nti njagala kulaba Karimu Hirigi. Lwaki nali nkugamba nti njagala kulaba Karimu Hirigi? Kuba Karimu Hirigi muntu mukulu ate abalira ku speedi ng'omugagga yali agenda bitegeera. Nali ngenda kumugamba 1 topangisa buloga yenna bw'agenda kubeererawo. Topangisa buloga yenna kuba buloga ategeera tasobola kiyingiramu. Kuba Ramu 1 wa media munnaabwe. 2 aluddewo tali excited. 3 tali mu kamera nti butaala bwe bumusise oba following byonna abadde abirina lwaki azze leero. Tabeerangako mbwa buloga tagendangako ku live n'ayogera ku bantu lwaki azze ayogere leero. Buli buloga agenda kidde ebbali. Ekitegeeza Karimu okuhayaringa aba agenda kufuna abantu abagwagwa be bayita enkodomali ezibamaze kutte ku bisubi ng'ate bitalina gwe yali atutte. Teri ategeera ayinza kibeeramu. Oba ogenda kufuna basiru. Kakati ate bw'afuna abasiru baba bagenda mulabisa nga bw'oli mu kukola. Kati yali talina kufuna buloga yenna abeera mu kintu kino. Ekyokubiri yali talina gezaako kuprovinga right enehawule. Yali talina kuvaayo kubaako stand gyawa. Kuba the mmoja kikipinga mawulire gye mugenda okukoma okufuna ate abantu abalala abajja. Hawusigalo gwe atasasula. Omukozi gwe yagoba obugobi olw'empisa zembi nga yamwegobedde.
omukazi gwe yayagalako ne baawukana olw'empisa embi bonna bagenda kuvaayo bateeke eddoboozi kuki nga bagamba kimu naffe yatukola bwati nange nali ku myaka weegiti bwe bityo bitwali tumaze olengera kati nga yitalina kujja kino kyali kigenda kiyamba obutafuna momentum mu media kati yali akivaamu mu ngeri emu bano abaana ye yabakuza alinga tata waabwe yali ayina kuyita abaana ba Obama kye yali ayina okukola yali ayina vuga mpaka Kawempe n'agamba Ramesh gundi ne gundi mujje tugende ne batuula enzikiriziganya yonna gye batuuseeko ne bagituukako eno story nevaawo naye bino bye bakulimba bw'ogenda kujja oyogere teri muntu akubalamu magezi nti byoyogera bye bituufu kubanga awo siwe bakumanyi mu analysis bakumanyidde walala video yange ngitwaye ne ku YouTube njijjewa olaba ekyakubaja tizuula ekyakubaja tizuula zaali logics gino emisango giwangulwa na logics ze ziwangula emisango gino Hajati Zula yatugamba Haji yebaka kumwama nga akomyewo okuva e Sudani naye yamwebakirangako mu nnyumba nga amwebakirako ku ddeeka ng'ate ddeeka yeyo waggulu mu kisenge Hajati mwe yali asulangamu ne Haji master bedroom yonna ebeera ne inside toilet Haji yazukukanga mu kiro naggulawo oluggi ng'alagawo Hajati obutamanya nti Haji ayingira mu kisenge ky'abaana nti okubitegeera ayina kwebuuza ate ku mwana ate Haji gwazaala Haji n'ayingira mu kisenge nga mulimu abaana abalala 5 ng'abazuula bazaala bali aba 3 byonna n'atamanya Haji n'awalampa ddeeka eri waggulu nga temuli mwana awulira temuli mwana ategedde kati zino logics zizajja mu Zuula singa Zuula yagamba ti Haji bwe yakomangawo yalaganga nti ayagala nnyo omwana we Nisha era ng'amutwala nga batambula agenda naye out n'akitegeera leeti ndi yamutwalanga mu lodge oba ya parking ange motoka ku kkubo awo buli omu yali agenda kuwola buli omu yali agenda kuwola yali agenda lindako kiyingira naye ekyaddeeka esembayo waggulu mu kisenge omuli abaana 5 nga 3 bazuula nga mulimu n'omwana w'emyaka 24 awo problem we yava kuzuula n'aluzinga keesi eno okuva mu public sympathy wabula keesi y'abano nze Kafulu wa logic si wano sijja kulimba sinalabawo logic ebajjamu sijja kikulimba nga bwe baali ba family emu kibadde kirina kuggwanga family singa blogging tewali blogger asobola kubajjamu je kikomo beera ku mawulire je kikomo okuttattanya ekifaananyi kya Karimu Heritage nti ne bwana abeera media personnel wansi ki aliddamu otunuza Karimu omuzindaalo mu maaso mbagenda kukibuuza Karimu mpaka lwalivaawo so singa nali mulabye luli nga tekinnatuuka n'eno bakikenije mu kitwala baabo mutandise okwekyaza ku YouTube kalota olutandise yali ayina okulabirawo abaana bano n'abayita bilisimanya bilioni ebe bidde ku bbali bilioni 2 kuvaawa bw'oba ogamba nti baavu nga ye taata waabwe ye yabakuza okusinga okugenda mu bino bw'abawaayo kaabawaddeyo buli mwana namugamba tugenda okimanyi nti guno musango eno issue eyinza okuteekingibwa up by human rights singa bano abaana basigala bakomyewo ne balemerako okimanyi nti human rights eyinza okiyingiramu naye ng'ekiyingizamu abakiyingizaamu bagenderedde kuba mugagga okimanyi nti asobola okufulumya ezisukka 2
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.